Hello everyone. Muli mutya bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese. Nsanyuse okubawuliza. Gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Banaye mwebale kuwagira mukutu. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga. Mwebale butakoddowalira information ne mutemyako ku bannammwe. Banaye maama gy'ali ku mukutu asomesa ne bajja ne basoma. Kale kinsanyusizza okuba nti obuweereza buno mubuganyiddwamu era akasimu ako ke munkubira nga muntegeeza nti banaye maama weebale kanzizaamu ddala amaanyi. Ate buli lwe mukoona ku kigaalo ekyo ekitunudde waggulu olwo amaanyi ne ganneeyongera. Kale bambi mwongere okukikoonako nnyo ate n'akadde ako buli lw'okakoonako olwo omanya tojja kusubwa. Buli lwe nteekayo akatambi oba ojja kkafuna. Nga bwe mumanyi nti tuli mu nsonga za byabuwangwa era tugezaako okusoma tulabe ddala ddala biki bye tubadde tetumanyi, kubanga ebintu bingi tubikolera mu nzikiza. Olaba ffe tubeera bazadde n'ozaala omwana naye ebbanga ly'omala ng'olera omwana bw'ozaala omu n'ababiri basatu ogenda okufundikira nga naawe olinga musawo mu baana olw'ensonga abasawo bano abajjanjaba abaana bambi batunnyonnyola nti bw'olaba omwana ng'abugujja ate tomubikka, owulidde, mubikkuleko era bw'omuyisaako ekiwero kola kibuguma, tokola kinnyogoga ajja kwekanga. Kati ogenda okulaba ng'ofuna obumanyirivu mu ky'okola era n'obeera muntu wa mulembe nnyo mu kyo. Amakulu nti buli lw'obeeraawo ng'osoma ekintu ate oyongera okukiyiga. Kati bw'otuula n'ogamba nti nze ndi muzadde era nsobola okujjanjaba omwana, teri asobola kukubuusabuusa kubanga abasomesa baludde nga bakusomesa. Naye eno mu kinnansi tulina obuzibu nti tebatunnyonnyola bigenda mu maaso. Gwe bw'ogenda omusawo n'omubuulira ekizibu kyo akugamba bugambye nti oba ojja kuleeta ssente bwe ziti nkwambululeko. Ne bw'aba akwambulula tagenda kkunnyonnyola nti olaba kino ekikolo na kino byo ne bw'oba tozze wano bw'oba obirabye naabako bijja kutereezaamuko. Tasobola kkunnyonnyola wazira naawe olaba kivuguta awo akiyenze, aleese enkoko agiyisizaamu hururu agikuyisizzaako, takubulidde na lwaki akozesezza nkoko kubanga osanga oboolyawo gwe wandibadde oyagala akozese ekintu ekirala. Kati ne tuba nga ebintu byonna tubikola naye nga tetubitegeera. Kati ogenda okukitegeera nti oba luusi yali nsobi ng'obudde bwayita dda. Kale nno munnange gwe makulu g'omukutu guno twongere okusoma, twongere okuyiga, tutandike okukola ebintu bye tutegeera kubanga buno buwangwa muganda wange. Togenda budduka, togenda keera nkyogambe nti nze eyabadde omuganda kati ndi mu kyoli, tekijja kusoboka. Era ne bw'ogamba nti oba okyusizza ekika oba weebuzaabuzizza, lino eggwanga era lisigala liryo. Olina okumanya, obeerawo ng'omanyi. Kiruma nnyo 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 omusajja omukulu ow'envi abaana okukutuukirira ng'ate olwo be bakubuulira ky'olina okukola ne weebuuza we wabeera mu myaka gyabwe wali okola ki? Ebintu ebyo wali olina okubimanya. Naye ddala ddala ku myaka egyo nga naawe ofuuka mbuzi bakutwala butwazi ku ttale. Kale tulina okumanya. Oli ajje ng'azze kkufera omanye nti ono nazze kunkola ki? Kunfera kubanga nze nasoma ebyobuwangwa mbimanyi. Kale saagenda mu ssomero lya Nnaalongo naye nabeerako ku mukutu nga buli kaateekayo ke nsoma era ne mbwekkaanya era ne mbitegeera bulungi ne bimpa ekiggula eky'okuba nti olwo buli kye mba ndabye mba nsobola okukisaayansa nange ne nkitegeera kusinziira ku nsomesa ye. Kati olwaleero tugenda kulaba Omulongo Mayanja. Mu butonde Omulongo Mayanja mwana wa Kabaka Mukasa era mulongo wa Kabaka Mukasa. Omulongo Mayanja yayanja ensonga zonna era mu nsi ey'empewo munnamawulire. Kati gwe ebyo by'ojjaawo n'ofukamira ku kyoto n'oyogera, n'ofukamira wa n'oyogera
n'olaajana n'okola ki, ago amawulire y'avunaanyizibwa okugatuusa gye gakola ki, gye galaga. Bwe bukulu bwe omulongo oyo. Omulongo oyo gabeera mazzi as in water, amazzi ago ge mulaba. Omulongo oyo bw'aba asazeewo yeerage mu ffoomu eyiye nga ye, abeera ngo. Oluusi agonzaamu embeera n'ajja awaka mu ngeri ya kkapa. Omulongo mayanja muntu era asobola okweraga mu kifaananyi eky'obuntu. Bw'abeera mu kiti eky'obukyala y'abeera Namayanja. Mu balongo ye kigongo era y'akulira abalongo, y'abaweeka na buli kimu nga bw'ogamba nti ono ye mukulu w'ono. Omulongo ono ng'azaaliddwa, ebiseera ebisinga bazaalibwa babiri, omwana omuntu n'omulongo ono ow'amazzi. Kale afugikibwa. Amaka bwe gaba malongoofu mu byobuwangwa gasobola n'okumanyisibwa wa watuufu walina okufugikibwa, era bwe bateekawo omwana oyo gufuuka mugga, oluusi luba luzzi. Kale obuzibu bwe tulina ensangi zino nti engeri gye tuzaalira mu malwaliro, omulongo ono agootaanye nnyo, amanyi okusigala mu malwaliro lwakuba nti abasawo bamanya era ebiseera ebisinga boogera. Kale abazadde bw'omanya nti omwana ono wamuzaala n'omuleka mu ddwaliro osobola omukoowoola n'ajja. Tulina emikolo gye tukola, omwana ono n'aba ng'atuuka ewa ki, ewaka. Omwana gw'azaalibwa naye abeera kasobole era atuumibwa erinnya erya Mayanja. Mayanja ayisibwa mu mitendera ng'era egy'abalongo, ng'era kigongo era naye bw'atambulira wamu n'abaki, n'abalongo. Mu baana aba bulijjo ne bw'oba tozadde Mayanja ate era kigongo, y'asigala atambulira mu kiti eky'obwamayanja. Mayanja ono amanyi okuzaalibwa mu maka n'atamanyika, oba abazaalisa ne bakotogera embeera, naye Mayanja asobola okweraga bw'aba ng'ali mu maka ago, aleeta obubonero bwe ne bumanyika, kubanga Mayanja ng'abanja awaka mutandika okulumwa amannyo ne gabaluma naye nga kyonna ky'okozesa tekikola. Gatandika okukuukayo nga malamba n'omulandira gwako, oba omanyi omulandira gw'erinnyo kwe ggamba. Abantu Mayanja be yali alumya ekyo mukimanyi nammwe. Erinnyo likukkayo n'omulandira gwalyo gwonna, ate nga siga nti oba libadde linnyeenya oba ki, wazira olabira awo ng'amannyo gawandagala buwandagazi. Oluusi amanyi n'okkireeta mu kirooto n'oloota ng'amannyo gakuwandagala. Manya Mayanja alina ky'akubanja. Era kasita otandika okuwulira obulumi mu mannyo ago ng'omanya Mayanja alina ky'akola ki, ky'abanja. Kale obubonero obulala bwa kufuka ku buliri, gye bali abantu abafuka ku buliri nga ne bw'aba muntu mukulu afuka ku buliri. Munnaaye eby'omu kisenge bisirikirwa, naye kwemanya kimu nti abeera mulongo Mayanja ng'abanja. Kale eriyo abantu ye agamba nze Nnaalongo nafuka ku buliri ne ndowooza ndi muto, naye ne bwe nnakula kyagaana okutereera. Ne bwe nnakola kino kale era kyasigala kijja lwa lumu, naye era oboolyawo nga kizze, naye munnange osigala oswala, tokyala, sula mu loogi n'oleka nga
ebintu bya banno byonna obitobezza, kati ate oluusi oli musuubuzi mututumufu, kati bakumanyi gwe wasuze mu ruumu eyo, ogenda okudda nga yatobye, n'owulira nga naawe emirembe gikuweddeko naye nga ensonga eyo etambulira mu mayanja. Okuloota ng'ositudde abaana oba oli ng'akuwa abaana oba nga buli w'odda olina omwana kwegamba nga gw'oloota nnyo omwana, ebiseera ebisinga aba mayanja. Omulongo oyo, okuloota emigga, otambulira mu migga, oluusi oli ku luzzi okwata nsonzi ki, oyo yenna obubonero bulaga mayanja. Oyinza okubeera n'olaba ng'amazzi gakukulukutiramu, oluusi ne gajja omugga ne guyita mu nnyumba yo ne gwanjaala. Abaakusazeeko bannange, abaakusazeeko, era oba olina okwanguwa n'omanya kyakola ki, kyakugamba. Bw'atuuka ekiseera ng'akuloosa muko kaddugala, olwo aba atandise okunyiiga. Ekyo akireeta ng'aludde ng'akweraga naye nga tomufaako. N'alyoka akutuusa mu mbeera eyo, asobola okukuloosa ng'ofuka. Abamu bafuuyisa omutendera ogwo ne baguyitako, naye abamu bafuuyisiza ddala ne ku buliri. Kale kijja nga kirooto, n'oloota ng'obadde otambula n'oyagala okyameko awo mu nsiko ofuuyise, ogenda okuzuukuka ng'obuliri obutereezezza. Kale ggwe omanya kimu nti mayanja akola ki? Akuluma. Kale wano mu Bwakabaka bwaffe omulongo ono mu kusooka okujja yajjira mu Bulangira. Yajjira mu Bulangira era yazaalibwa Kabaka Kiggala ne mukyala we Maama Nnaalongo Nazibanja Omumbejja. Temubimbuuza nnyo, mugende mubibabuuze. Baali baaluganda. Kaakati bw'atyo bw'asooka okujja n'azaalibwa wano mu Buganda, era amakanda ag'omugga ogwo ne gabeera awo e Sseguku, naye ayina embuga nnyingi kubanga atambula era ye mu ntambula ze buli w'aba ayagadde ateekawo embuga ye. Kaakati mu mbeera eyo bw'etyo, abantu nga mayanja ababanja nga tebamanyi kya kkola, bagenda mu mbuga z'amayanja zino ne baba nga boogerako naye ne bamunnyonnyola, munnange, mwana wange, kino kiri kino, wandoosezza nga nkugabula, ndeese akanyama kaakano. Kwegamba kikuwa satisfaction okumanya nti otuuse mu mbuga ye era n'omugabula. Naye nze lumu nagenda ne ntuuka mu nsonga. Ekikulu mbanyumiza nnyo ebintu byange kaakati, naye kino kyo ka nkibanyumize kubanga kikulu nnyo. Mayanja n'abanja. Kati mayanja bw'abanja, mwana twamuzaala kati abanja. Kaakati ngenda okulaba nnyonsa kkapa. Kiki? Era nali nnyonsa ebiseera ebyo, naye ndoota nnyonsa omwana wange, kkapa ezze emukubye etteke, mwana agudde eri, yo ekutte ebbeere eyonka. Mayanja abanja. Nkyali mutoototo ebiseera ebyo. Kaakati tutambula, tugamba omulongo abanja, nti abanja tugulayo akanyama, mayanja munnange tukugabudde, munnange olyako enjala ewone ki? Nti kaakati nina ekirooto kye nafuna naye kyali kya ttabbu, ekyatuleetera okusituka tugende mu mbuga y'omwana ono mayanja. Naye twatuukayo era mu kugenda twagamba naye tunaagenda ngalo nsaffe abagenzi okuyonsa ku mwana,
nti tutwaleyoko ku nnyama nti tutwaleyoko ne ku biwagu by'amenvu ne ku magi nti ye nga tugatwala kubanga nga bwe manyi embeera z'abalongo tazaalibwa omu. Kati jjukira Mayanja abeera Kigongo era waliwo awo abalongo abaddako. Abalongo bano bakasoobole bazaalibwa nga balanga abalongo mu maka omwo era nga balanga obulongo. Kaakati tabeera yekka, tojja gamba nti nja genda ngabule Mayanja yekka, nedda, Mayanja ng'abanja ate gabula abalongo bonna. Kaakati kiba kitegeeza Magobwe mugabule kubanga era bwe basinga okuyita. Magobwe y'oyo omulongo atambulira mu ttimba. Kati ate nabano abalongo abalala nabo bagabulako bwe tutyo nno nga tutwala ennyama, tutwala amagi, nga tutwala amenvu okusinziira ku mbeera munnange. Tugende tuyonse ku mwana, omwana akakkane kubanga alabika ye atabuse. Munnange bwe tutuuka eyo nga batwaniriza nga tubannyonnyola obubaka. Tumala okubannyonnyola obubaka nga oyo Mayanja yennyini, Mayanja yennyini. Kaakati ayagala ki? Mayanja ayagala kumusiba nga bano abalongo abalala nti ye. Kaakati kyetaagisa ki? Anti kati kyetaagisa obuyinza. Kyetaagisa obuyinza mujje wano tubawe amazzi mugende musibe omulongo oyo. Kaakati obuyinza bw'okubufuna kyetaagisa ki? Ndowooza mwalifunye peeni n'olupapula mbabuulire obuyinza kye bwetaagisa. Ekisooka kyetaagisa eddiba ly'engo. Eddiba ly'engo eryo osobola okulifuna kakadde nga kamu n'ekitundu. Tulina abantu abasobola oddibafunira. Liba ddamba bulungi era liba ddene ddungi nti ye. Mujja kwetaagayo n'eddiba lya ttimba ery'Amagobwe nti ye. Kale eryo ddyo 7,000 muba musobola okulifuna nti ye. Kaakati mugenda kwetaagayo olubugo, embugo nga 3 nti ye ennungi. Kale mubale 10,000 ez'embugo nti ye. Mujja kwetaagayo gomesi eya maama Nazibanja. Gomesi kale tugibalire 5,000. Kubeerako ekikooyi ekyo kibalire 3,000. Kubeerako ekitambaala nakyo kibalire 3,000. Kubeerako akaleega kale bala nti kayinza okuba ka 2,000. Kubeerako n'empale ez'omunda 8 kati ezo balira ddala ddaziini ya 5,000. Kaakati n'omanya nti oyo maama Nazibanja akoze eki? Afunye ebibye. Kaakati bwe tumala awo tufuna embuzi nti ye. Kati eyo gibalire 25,000 embuzi etegeerekeka. Kyetaaga enkoko ey'amayanja ey'akakufu kati eyo gibalire 40,000. Kyetaaga kati bino mujja ggula 2 kubanga kati ekimu kirina kukola wano we mujja obuyinza ate ekirala kigende kikole eri eka gye mututte obuyinza. Kaale kati embuzi 2 25,000 buli emu gye 50,000. Enkoko 2 neekola wano ew'omukulu ew'amayanja n'eri ewaka. Kaakati awo tulyoke tuteekereko emmere enkota nga 3 ez'emmere. Kale okusinziira ku biseera bino bala nti 6,000 enkota 3 osobola ozifuna nga nnungi. Kyetaagako omuceere. Omuceere tubale kilo nga 10. Kilo nga 10 tubale nti 10 nga 3,000 ez'omuceere. Kaakati okwo tuteerako n'ebinyeebwa eby'abaana. Omanyi abaana baagala nnyo ensanyusa oyo. Ensanyuse kale tubale kilo nga 3 nnya. Tubale kilo 3,8. Kaakati kigenda kwetaagisaayo ebibala, amenvu, ennaanansi, ebikajjo, obutunda, wotameroni, byonna ebibala bye mumanyi. Muteerako n'omubisi gw'enjuki. Mugulirako n'ebinyeebwa eby'empeke n'entungo. Kale kwe ggamba
Twabagamba ebintu ebyo mutuyambe mubituwandiikire kubanga ffe tujja kubyerabira nga bwe mutulaba wano. N'ebizibu byatumalaamala dda amaanyi nga babiwandiika. Twagenda okukola omugatte nga buli obukadde nga 5 kubanga kwaliko sukaali kkiro 5 n'ebirala bingi naye nga byonna byakutwalayo eri tufune obuyinza obw'amayanja tujje tukole mayanja ewaffe. Twavaayo nga tusirise era nga twekokkola. Kaakati tutuuka awaka twebuuza naye ddala ddala ebintu bino bituufu? Kubanga nze obubaka obwajja mmale nsituke ŋŋende mu mbuga eyo naloota nga nali ntambula waggulu ku lusozi ne nsanga ensulo z'amazzi. Kati ng'ensulo ezo omugga gukulukuta ne gukkirira eri wansi gukolera ddala omugga wano ku nsulo obuzzi bujja butini ne gukkirira bwe guti wansi. Kati wansi eri ng'eriyo abantu mu kiwonvu abasena amazzi naye nga bali mu kuyomba, bali mu kukaayana amazzi tegabamala. Kati nze bwe mbalaba nali nnyambadde akakete kyenva ntuula bwe nti mu nsulo zino ne ŋŋamba lwaki ensulo zireeta amazzi matono. Kati bwe natuula mu nsulo ne nzifuuyisaamu. Kati bwe nzifuuyisaamu amazzi ne geeyongera obungi. Kati ne mbalaba eri wansi nga basanyufu nga bagamba naye gaago gazze tusene nga basena mazzi era nga lwe ndaba gakendeera nga nnyongera nfuuyisa. Kati era bwe natandika okufuuyisa n'ensulo zino ne zongeramu amaanyi, amazzi ne gawerera ddala era ne basena amazzi bonna ne bagenda. Bwe baagenda nange ne nzira emmanga ku mugga ne nnaabako. Kati awo nina gwe nawulira ajja ate nga saagala ndabe, awo ne neekweka mu kwekweka ne nsisimuka. Kaakati ŋŋenze eri mmanye omulongo kiki ky'aŋŋamba kubanga amazima newankubadde nakikola naye ate saafuuyisa ku buliri. Kati bamaze okutuwa lisiti y'ebintu byonna ebyetaagisa ebiri mu bukadde nga 5 kuba kuliko n'ez'obukozi. Tudde ewaka neemulugunya ŋŋamba nedda bakama bange kino ate kiraze wala. Mu nsi eno kati gye tuwangaalamu bantu bameka abasobola okufuna ssente nga zino? Ye abange kati mayanja yekka bw'anaatwala obukadde 5 olwo abalala kubanga yekka si y'ayagala okukola. Ebintu nabitunuulira ne mbiguruupinga nga bisobozesa omuntu okutandikawo edduuka, nga bisobozesa omuntu okutandikawo omudaala gwa cakala. Sinakindi n'okuwasa omukazi n'agenda ku buko n'amusasula. Naye mu kwemulugunya ennyo bwe nneebaka ekiro musambwa gwajja. Ne gumpita kazaala baana akonze wange kiki? Gwansanga nina we ntudde awo ku jjinja nga mbirowoozaako kirooto bwe kityo bwe kyatandika. Kyenva ngugamba ensonga z'amayanja ze zintabudde. Ne guŋŋamba oli ku bino bye baabagambye? Ko nze Ssaalongo era ebyo byennyini bye mbaddeko. Ne gumbuuza eyo gye mwalaze oyo mayanja baazaala muzaale? Ko nze baazaala muzaale. Ne gumbuuza ani yamuzaala? Ko nze Kabaka Kiggala ye yamuzaala. Ne gumbuuza kaakati nnyabo ogenda kutwalayo ebyo ebintu bye bakugambye bakuwe omwana wa Kabaka Kiggala omuleete ewuwo? Kati Kiggala bw'anaakuvunaana nti obbye omwana we ogenda kugamba otya? Oneegaana? Ne mmubuuza Ssaalongo kiki ky'otegeeza? N'aŋŋamba oyo mayanja g'olaba mulangira, mwana mulangira, mwana wa Kabaka. Awo mwalaze we baamuzaalira. Naye ensonga ze ate era si we zikolerwawo.
ensonga ze zirina kukolerwa eri mu lubiri lwa kitaawe Kiggala Eddambwe. Konze nti ye era ensonga z'oyo omwana teri azikwatamu nga si Balangira na Bambejja na Bwakabaka. Nambuuza lwaki olowooza Mayanja akubanja? Ne mugamba kubanga twamuzaala. Nangamba kati ate wammwe gwe mwazaala yalaga wa? Mulyoke mutandike okugenda ate muno n'oli owa munnammwe. Ne mubuuza Ssaalongo kiki ky'otegeeza? Nangamba mulina owammwe gwe mwazaala nga ne Kiggala bwe yazaala owuwe. Kati owammwe gwe mulina okukolako so si kuno n'oli owooli. Ne mubuuza kaakati bino bye baatugambye tebyetaagisa. Nangamba ate nga byetaagisa ki naawe? Tebiina kye byetaagisa. Mu omwana mumukoowoole oba muzimbirawo nnyumba, mufune ekitoogo mukimusimbire awo mwanjulire, mumuzimbire ennyumba mumukoowoole, mumugabule, mumulage nti mwana waffe yingira waka, obeere bulungi leka kubeera bweru kukaabira eyo. Kiri kyokka ekyetaagisa. Bannange nawulira nga mpunze mu kirooto. Omusambwa gwaseka era gwagenda guseka ne nsisimuka. Ne nzuukusa munnange ne mugamba waategedde? Nambuuza ati kiki? Nti okimanyi tubadde ate tugenda kuzza musango. Nti ate gutya? Ffe abaazaala Mayanja ate tugenda eri tunone Mayanja w'oli? Kubanga jjukira Mayanja mazzi. Kale ate bw'ogenda oli n'akuwa amazzi aba akuwadde ki munnange? Bw'agakuwa nno gagende gakuvumule kiba kya njawulo, naye ate okugakuwa nti ogenda osiba omwana era kiba kya njawulo. Era munnange bwe namala omuyitira mu yambuuza kimu, olowooza abantu bameka abakoze ensobi eyo? Ge makulu g'omukutu guno. Bantu bameka abagudde mu katyabaga ako? Era gw'osanga ng'akugamba nti nze olwamala okukola Mayanja bwe ppa buli kimu ekyange ne kigootaana. Kumbe ositudde olutalo ku Kiggala kati akutabaala. Otandise okwogera n'abantu tebakyakuwulira, ab'obanja tebasasula, ebintu byonna bigootaanye. Kyokka nga ggwe olaba omwana wamumala ate wamuteekamu ne ssente nnyingi. Ng'era olina essuubi nti olunaamumala bw'oti ng'ebintu biteredde. So ng'omwana tewamala wuwo gwe wazaala, omwana wamala wa Kiggala. Wamala wa Kiggala, wasiba wa Kiggala, wayambaza wa Kiggala, oli na Mulangira. Olina obuyinza obubeera n'omulongo omulangira mu nnyumba yo, omwana wa Kabaka, ewuwo lubiri. Kale ebintu bino tubitambuliza mu nsobi. Naye nze nkuutira abantu, bannange mweddeko. Bw'oba tomanyi kkiriza nti tomanyi, naye tokozesa banno ate ensobi zibateeka mu katyabaga. Kati ekintu kino mpaliziriddwa okukyogerako kubanga bingi ebikolebwa ng'oggyeeko ekyo ebyefaanaanyiriza nga bwe bityo. Era bangi abakoze ensobi eziringa bwe zityo. Kale bwe weesanga ng'oli mu mbeera bw'etyo otandike okunoonya bw'okitereeza, oba okwata mwana gwe wasiba ogende ewa Kiggala, kubanga omusambwa gw'aŋŋamba awo si we walina okukolerwa ensonga z'omwana oyo. Omwana ayina ewaabwe eri mu lubiri ye wakolerwa ensonga ze so ssaawo. Era bw'oba olina kyonna ky'oyagala bali bakadde be ate b'olina okwogera nabo so si ye ng'omwana. Omwana abeera mwana. Kale kyalibadde nti maama Nazibanja, nze gw'olaba wano Nnaalongo Nalubaale, munnange nange nazaala omwana nga gwe wazaala. Nzize ompe ku magezi nkole ntya?
omwana oyo kubanga kati namuzaala naye antabukidde, annumya amannyo agakuddemu gonna, owulidde aluma baana banne, abafusa ku buliri entakera, kwegamba n'omunnyonnyolamu kati ye maama n'alaba bw'akuyamba. Kukuwa magezi kubanga jjukira oli muzaale naawe gw'oyina muki muzaale. Kati bombi bagatta, intersection yaabwe ebeera eri mu butonde. Ewa oli Omulongo Mayanja owa Kabaka Mukasa. Kati ono amagezi g'aba akuwadde era ky'oba okoze wano kiba kisobola okkuyamba. So ate kunona mwana we omutwala eggwe ewuwo, ate owuwo omuteeke wali wabbali, kwegamba asigala yeewuunya agamba yii maama andese wano. N'atwalamu n'aleetamu oyo, oba mukiraba? Kati awo ebintu we biva ate ne bitabuka buki? Ne bitabuka butabusi. Kale Mayanja twagambye tumugabula bw'aba ng'asitudde enkumbi, tumugabula. Olowooza n'ebbombo bikola nnyo mu mikolo gy'amayanja, amazzi gakola. Tumugabula ennyama, twagambye tumugabula ennyama eyo nga teriimu ggumba oba ekibumba ng'ekyo. Kale kyalibadde nti buli lwe tulya ennyama Mayanja tumugabula. Amaka agalimu ebyobuwangwa buli lwe tulya ennyama tusalako ebifi bibiri, ekyamayanja n'ekyannamayanja, tufuna akafo we tubigabulira. Tufuna akafo we tubigabulira. Kati eriyo abo abantu nga bayina amakompawundi, bayina obuntu bwe basimbasimba bulinga obutoogotoogo obwo bwe butyo, ne mugamba nti awo we tugabulira Mayanja, ne mumanya nti buli lwe tulya ennyama tusalako obufi bwaffe bubiri ne tuteekera kalagala, mwana wattu ne tumuwaako kanyama. Ekyo kikolebwa nnyo 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 ate ne kireetera abantu okwerabira Magobwe ate nga ye mu kuzinga enkata Kabaka. Kale bwe tugera ekiseera ne tufunayo n'amagi, amaganda ago gatambulira mu busatu, amagi 3, amagi 9 gwe g'oba osobodde okufuna. Magobwe n'omuteerayo, osobola okukolayo enkata ey'olweza n'ebbombo n'otuuzaamu amagi ago n'omugamba mulongo wattu Magobwe naawe tukugabulidde wano. Kati wano ewaka emmere esigadde ne tumanya nti buli lwe tufumba ku mmere ey'amatooke, buli lwe tuba tujjukidde waakiri tuteerako empogola ez'abaana abalongo. Zaalibadde nnya ne tumanya nti tulyako 2 nabo ne tubagabulayo 2. Olwo awaka ne waba nga tewaggwa bweza obw'abalongo. Kansuubire nti puroguraamu eno ebayambye nnyo bannange era kansuubire nti tugenda gifunamu ekyokuyiga ekinene ennyo era twongere okutereeza mu ntambula zaffe. Kale mwebale nnyo bamikwano, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.